Abaana ku mutimbagano tebatudde kye bakoze Pastor Aloysius Bugingo. Nsonga za Pentagon munnange bazzeemu buto okuba nti nate bamutambula bagenze ne banokolayo amakanisa gonna ag'abalokole nga batulaga butya bwe gayimiridde ate munnange ne basembyayo ya Pastor Aloysius Bugingo babadde balina n'okutulaga Pentagon naawo wetutyo wetuyimiridde okitegeera nno mukwana baana ku mutimbagano bakyagenda mu maaso n'okuba nti no babanja ne mujjukire nti Pastor avaayo nalyoka bagamba mu ababanje mwateekako ssente mmeka si bigambo byaffe nga ba Newspark Channel naye nga munnange byali bigambo bya Pastor Aloysius Bugingo kale ensonga ate bwe zityo bwe ziri katubeere ng'ate tweyongerayo naye sooka subscribing likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section bannange olutalo lwa Bad Black ne Full Figure munnange atolowooza Honorable Lutaya lwamulese bagenze munnange ne babeera nga balumuyingiza ebifaananyi bya Honorable Lutaya munnange byebyo musajja wattu munnange babadde naye bamusabuliddemu mbu Full Figure yamusiiga mbu enziku okitegeera nno musajja wattu naye bannange abantu bano tebawadde Honorable kitiibwa kye kale ago nago bwe tuteetwagadde okubeera nti no tugakuwa mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna no ku Newspark Channel munnange ennyimba za Gravity omutujukosa ne Lily Puzzle ezaateekebwa mu kiwandiiko munnange amazima gali nti zo batugaanye okuddamu okuba nti no tuzikuba ku radio ku TV ne ku mutimbagano okitegeera nno katukuwa akatambi kano eka lituwa ebbeetu okuba nti nno buli agenda okukola show afuna permit tubadde ekyo tukisiriikiridde naye kakati tukitusizza kuba bino bitulaba tusobola kubigenda byo mu maaso buli stage era ba promoters mu kiwulire buli agenda okukola omuzannyo buli agenda okukola public entertainment olina okufuna permit kafomu kajja kuba kafulumye by next week by this week yes ate permit ejja kufuna dakika ntono nnyo si byakwe tetwagala kutta business zammwe ojja kujja otukakase tukubuuza ebibuuzo tukufudde mu face nti okakasa nti eno show eri bweti classification eri etya y'abakulu bokka ya kiki then tukuwe permit ng'erimu ebyo byonna bitukkiriziganyizza naawe kati kano kakutande ate okole ebirala awo ojja kulaba akatufaamu n'olwekyo mumanye ate era tetwagala kubanga mujja kulowooza faamu aboogera nammwe tubadde mu performing arts for a long time amaanyi etteeka liri mu maanyi agwe amaanyi gali mu tteeka agwe amaanyi si gatteemu amaanyi gatteeka kata tokola ebintu nga bwe tukulagidde eyo transmitter tujja kuginona amayengo g'otambuliza ebyo by'obugwenyufu mayengo ga ggwanga eyo isoosi ya ggwanga spectrum wamusaba wano ne tumukuwa ng'otugambye by'ogenda okukola ne tukuwa layisinsi elayisinsi eriko obukwakkulizo obumenye bw'omenye obukwakkulizo transmitter tujja kuginona mbadde mbuuza mu medical gwa nti etteeka litukkiriza n'omulongooti nanyenye omuntu nti yes kubanga transmitter nebeerako n'omulongo tujja gusalayo tubambadde mumanyidde transmitter leero ojja kunona transmitter n'omulongo tumusaleyo tujje namuwa ali tusabe kooti tubyokye kubanga etteeka bwe ligamba n'olwensonga eyo mwegendereze temututwala mwemi mwagenda mwayingira mu bizinesi eno bizinesi ya radio yakukola ku bintu ebituyamba okutusomesa okutusanyusa n'okutuyamba mu byenfuna socio-economic transformation ebyobugwenyufu si paati ya license n'olwekyo ekyo tukiviireko ddala era tumaze okulagira tuddamu okulagira kubanga etteeka lyo lyalagira dda tubadde tumaze ebiseera bingi nga tulowooza nti bannaffe tukola nammwe aba radio aba tv aba online ab'emizannyo ba entertainer nti wozi muneekuba mu kifuba ne muba nga musobola okwerabirira ne mutambuza ebintu ku ngeri birina okutambulamu kirabika abamu ku mmwe ekyo mukigaana
n'olw'ensonga eyo tugenda okugyayo tteeka n'amaanyi gaalyo gonna twanukule okukaaba kw'abazadde, okukaaba kw'abantu abalimu empeke, okukaaba kw'abannayuganda okutugambye nti bannaye mukola ki nga tufa tuggwaawo tufuuse Sodoma ne Gomora. Tugenda okuleeta byonna bye tulina, resources ze tulina ne assets zaffe ze tulina, tugenda kuzireeta okumakinga sure nti nno ebintu bino buli we binaaba tutabise ne bituyitako ne bibeerawo, tujja kozesa amaanyi gonna okunoonya abo ababikoze, okubatwala mu kkooti z'embuga kubanga etteeka litulagira okukola ekyo. Bwe tweyongerayo Prime Minister Robinah Nabbanja munnange avuddeyo n'abeera ng'asabula Nuupu, avuddeyo n'abeera ng'ate asabula ekibiina kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano abeere nti nate abyeyogerera. Kati ebya Nuupu ekisooka abantu bakimanyi nti Nuupu kibiina kyakatandika tekinafuna maanyi kitagala wano na wali so weak party. Kati ate ndowooza kiine ekizibu kimu nti tebamanyi kumaliriza bya munju. They don't have obakiyite ntya they lack capacity to handle internal conflicts. They don't have conflict resolution mechanisms. Tebasobola kwemalira. Tebamala ensonga zaabwe tebazimala. Ffe waffe no tuzimala. Anti mwino zino okuba naffe tuzimala. Kati si buli kintu president yeka yakikolako, nange wange awo zijja n'enzimala. Oba tolina engeri gy'omalawo ebiba bizze, then you are a weak party. Subscribinga, likinga, ate leka obubaka bwawo mu comment section. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Mina wa Aviator munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate bamusabula. Annange entalo ziri ku TikTok. Twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano munnange nga basabula Mina. Omukyotala waffe Mina atolowooza munnange tasabuddwa, katukuwa akatambi kano. Kati Mina the Queen. Ojawa obuyinza obuyimirira ku live ya Bawo nonjogerako. Njagala okubira Bawo esimu ngamba Aviator omubuuzeeko nti wali olabyeko ku Doniasia. Kubanga gwe tondabangako mwegatta ne family yonna omwaka guli 2023 nga munnoonya okundabako ne mulemererwa. Bawo yafuna omukisa nandabako. Ashiri Tours and Travel yali alaunchinga akatabo ke. Njagala omubuuzeeko nti Doniasia wali omulabyeko. Akubuulira ekika ky'omukazi gwe yalaba. Muwakuliranga mayiti efudde amazzi. Mukwano oli mukazi mubi nnyo. Oli mukazi mubi nnyo. Tokkirizibwa na kuyimirira n'omumanyira. Buuza Bawo huyo awangalira wano mu Dubai. Nkutatoyi ya Bawo. Wali wane Dubai ebisirani ebikujjudde n'osoma kosi ya nursing novaawo nga tofunye mulimo nobeera mu gundi mu Speed Express company neggwawo ku lw'ebisirani ebikujjudde. Ani atamanyi nti abakyotala mulina ebisirani muzunga nabyo nyinyini wakyota shida. Ekyo omuntu yenna akuliddeko mu Baswahili akitegera nyinyini wakyota shida. Muli awo abaana b'ebibi mutambula n'ebikolimo. Gwe Mina the Queen ebisirani ebikwetoolodde bye byatta nnyoko. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Teweerabira kuba nti nonyiga akadeka notification kajja kuyambako okuba nti no bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire gaffe. Beera bulungi, weeraba.